Bw'oyingira essomero lya St Bernards Mmanya mu disitulikiti y'Ekyotera ekiro kyanga 11 Novemba 2018 kye kiyinza okuba ekijjukizo ekisookera ddala mu bwongo obwo. Ku olwo enjega lwe yagwa abantu abataamanyika bwe baggalira abayizi b'ekibiina ekyokusatu mu kisulo ne bakikumako omuliro era gye byaggweera ng'abayizi 10 ezaabwe bavuunise. Mutabani wa Ssaalongo Henry Mulindwa kati omugenzi Emmanuel Kizito nga yali wa myaka 15 naye yali muyizi ku ssomero eryo. Mulindwa olunaku olwalujjukiranga lwajjo. Mukwano waffe omu n'atukubira essimu nti bannange ebifo Mmanya mbiwulidde nti essomero liyidde. Netukola ki? Amakooti twagambalira ku mugongo nga nswa. Kiro ekyo ne tutinatina. Enda okutuukayo ti omwana ti abaana ab'esitiri ekisulo kiyidde ate nga n'ewaffe yali mu esitiri. Okunoonyerezaako nga kasozi nga Mukama yamututte. Omugenzi Kizito kitaawe yali kyajja mukyusa okuva ku ssomero eddala ekintu Mulindwa kye yejjusa ne gye buli eno. Ng'enjega emaze okugwa mu bangi abadduukirira enduulu mwalimu minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni era ng'aliko n'ebisuubizo bye yakola gavumenti mwali bye yalina okutuukiriza. Mu bingi mwalimu okuyambako mu by'okukebera endagabutonde z'abagenzi basobole okukwasibwa ab'eŋŋanda abatuufu, okuyambako mu by'okuziika n'okudduukirira essomero mu kuzzaawo ebyayonoonebwa. Abazadde be twogeddeko nabo batugambye nti amataaba ag'obukadde 5 buli omu go baagafuna. Kyokka nti kino tekyamala kubanga bwe baawulira nti waliwo abakwatiddwa ku nsonga eno ne balowooza nti amateeka gagenda kukola olwo emitima gibakke. Kyokka bagamba nti omusango guno gwafuukira ddala gannyana aganywebwa omuwangaazi. Naye situfunanga alipooti kyekyavaako omuliro n'abantu abateeberezebwa okubanga bakola omutawaana ogwo siwulirangayo nti bawozesebwa. Mulindwa agamba nti ye lwakwegumya naye bazadde banne bangi bayita mu mbeera y'okusoomoozebwa mu bwongo wabula nga gavumenti yagaanira ddala okubafunira abababudaabuda basobole okudda mu mbeera. Kati nga ffe abazadde b'abaana situwafunayo wadde kansala wadde ki anti ba breaking down ffe kati wano Christmas twagikola ki? Twagifiisa kubanga mutabani waffe yali yazaalibwa Christmas nga tumuyita Emma era nga buli Christmas tubeera ne birthday party tusala cake. Naye kati Christmas yatufuukira ekizibu wabula tugituukako ate nga tujjukira ki? Abazadde bokka si be banyiivu eri gavumenti. Abakulira essomero nabo bagamba nti abakulu bye babasuubiza tebabirabangako. Naye kitwennyamiza nti n'okutuusa kati ffe essomero ery'e Mmanya gavumenti teridduukirirangayo wadde omunwe gw'ennusu. Twafunye okunyolwa nga tuwulira Permanent Secretary wa Ministry of Education ng'agamba nti buddo bagenda gidduukirira eyajjiiriddwa I think a few days ennaku ntono nnyo emabega. Era n'ayongerako naga nti bagenda gidduukirira nga bwe badduukiridde Gayaaza yajjiirwa omuliro mwaka oguwedde. Naga nti Gayaaza twagikwatidde akawumbi ka ssente ne tukagiwa. Twagala mulabe obutali bwenkanya. Abazadde n'abasomesa bagamba balina ennyonta okusoma ku alipoota ku njega eno naye nti bagirinze terabikako. Nga tusaba gavumenti eyongere okutuwa obukuumi obumala ku masomero gaffe ate era n'okukola okunoonyereza okumala ng'omuliro gubaddewo baani abaayokeza lwaki baayokeza babadde na bigendererwa ki. Akulira ebyenjigiriza mu Rakai John Baptist Kimbowa akkiriza nti ddala kituufu bakama be baasuubiza bingi wabula n'ategeeza nti nga bwe balinda ebinene baliko ebisookerwako bye basobodde okuyambako essomero lino. Gezezzaako okulaba nti security eyawano ebeera obutaddamu kufuna nsonga ezo. Era bw'otuuka mu ssomero lino mulimu security cameras, abasirikale weebali ne committees ez'abaana byonna babitwanjulidde mu ebiri. Naffe ng'ekitongole ky'ebyenjigiriza tujja ne tulambula.
St Bernards Mmanya we butuukidde olwaleero nga basobodde okwavula okwebbulula mu kiyongobero ekyaliwo wadde nga bagamba nti baakuweera ng'eyabatuusa ku kino azuuse n'akolwako amateeka alyoke akimanye nti amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga.